kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo abalabi ba TV yaffe Enganzi 3ABN TV Uganda mbalamusizaako nnyo mu programu yaffe Enganzi ensulo ey'enkya. Nnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama yeebala abakuumye ate n'abatuusa ku nkyene endala y'olunaku olwokubiri. Kubanga mbala ya Bible Monday it is the second day. Lunaku lwakubiri Bible bwete wekiyigiriza. Omwagalwa ali maaso go si mulala ye muweereza w'enjiri ya Kristo Ssemwanga Ronald. Mukama gwawadde omukisa najja maaso go ayogereko naawe ekigambo kya Katonda. Oyo nno gwolaba era gwowuliriza aweerereza mu kkanisa eya Seventh Day Adventist Church Nankulabye Makerere Nankulabye SDA Church. Awo nno wempeerereza ng'omukadde w'ekkanisa akulembera ekitongole eky'ebyenjiri. Mu buufu obwo ku TV yaffe Enganzi mu programu yaffe ensulo ey'enkya nkwaniriza mukwano gwange muganda wange. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kiriko omutwe ogamba nti obugombe omusanvu. Obugombe omusanvu bwe buliwa? Mu Bayibuli ekigambo obugombe kizze kikozesebwa emirundi n'emirundi, naye ku mulundi guno twogera ku bugombe omusanvu buli mu kitabo kyakubikkulirwa. Obugombe buno omusanvu bugenda kukozesebwa nga bwoleka era nga bulangirira omusango ku bantu abagezezzaako okuyigganya abantu ba Katonda. Naye nga tunaba kweyongerayo, nsaba okkirize twewombeeke tusabe Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye ebigambo bye tugenda okuwuliriza. Katonda Kitaffe omwagalwa atudde mu butali gwawo, weebale Mukama olw'omukisa omulala gw'otuwadde. Ekyamazima totusasudde nga bwe tubadde tugwanira. Abamu ku ffe tubadde tetugwanira dde okwogera ku linnya lyo, naye olw'omusaayi gw'omwana ogwayika e Gologoosa tujja n'obuvumu mu maaso go, era nga tukwegayirira osaasire era osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Bwe kutyo okusinza kwaffe n'okuyiga kwaffe kw'essaawa zino kukkirizibwe mu maaso go. Omwoyo Omutukuvu atuyigirize era atuluŋŋamye nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Akagombe ak'enkomerero. Bw'osoma mu kubikkulirwa essuula 8 onnyo olwokubiri ogenda kwetegereza ebigambo bino. Agamba nti nendaba malayika 7 abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombe 7. Bamalayika 7 ne baweebwa obugombe 7. Kitegeeza buli malayika yali akutte akagombe kamu kamu. Okufuuwa obugombe 7 kwe kutandikawo omuddiriŋŋanwa ogw'okubikkulwa okupya okukwata ku kiseera kino eky'ebyafaayo ng'ekkanisa 7 n'obubonero 7 nga bwe byogera mu kitabo kyakubikkulirwa. Okusobola okutegeera okubikkulirwa kuno kwe twogerako okw'obugombe 7 olina kukola bw'oti. Tujja kwetaaga okutandika nga twekenneenya obubonero obukozesebwa mu kwolesebwa okuggulawo mu ssuula eno ey'omunaana olwokubiri lwe tusomye olwaleero, okutuukira ddala ku lunyiri olwokutaano yadde nga leero tetulusomye. Naye mutegereza mu byakibwa tulaba abantu ba Katonda nga bakoze kondeere entakera era mu kusinza mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ez'ebikujjuko, era oba olyawo awaayinzanga okujjukirwa awafuuyirwanga amakondeero gano weewano awaabeeranga entalo nga bwe tusoma mu kubala essuula 10 onnyo olw'omunaana mpaka ku lw'ekkumi. Ogenda kwetegereza mu by'omumirembe ekyokubiri essuula 13 onnyo olw'ekkumi n'ennya n'ekkumi n'ettaano. Omalirize ne Amosi
Essula 3 onyolo 10 olw'omukaaga. Awo tulaba ng'amakondeere galangiriranga obununuzi bwa Katonda eri abantu be. Nti abantu ba Katonda bwe babeeranga ku lutabaalo ne bamala bawangula nga bakuba amakondeere. Ate si ekyo kyokka, abamu amakondeere gaafuuyibwa tebannaba na kutandika. Ate n'abalala nga just kufuuwa bukondeere bafuuyirwa abalabe bali ne bafa. Oyo ye Katonda muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza. Tosobola kumalayo ngeri ze zalokoleramu bantu be abamwesiga era abamulemerako. N'olw'ensonga muganda ne mwannyinaze, lemera ku Mukama naye ajja kuwangulira, kubanga abamwesiga abawanguza. Otegedde mukwano, bw'otunuulira amakondeere emabega yonna gye gaafuuyibwanga mu Bayibuli gaalangiriranga obununuzi bwa Katonda eri abantu be. Era okuwulira eddoboozi ly'ekkondeere kyalinga omubaka atwala amawulire amalungi nti bannange mubadde mukyali awo, omulabe tumulinnye ku nfeete, ng'amakondeere ge gasooka okukola ki? Okuvuga. Era amakondeere gano 7 agaakubikulirwa bwe gali nago bwe gatyo galangirira musango ku balabe b'abantu ba Katonda. Abaagalwa, abalabe b'abantu ba Katonda be baliwa? Emirundi mingi bwe tukkiriza Katonda abantu bangi batusitukirako. Abamu bwe tukkiriza Yesu Kristo abafamire batuvaako. Abamu bwe tukkiriza Yesu Kristo gwe baali basomesa balekerawo okusomesa. Abamu bwe tukkiriza Yesu Kristo batuzaalukuka mu bika. Naye njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze ampuliriza, totyanga kuzaalukuka mu kika, kubanga bakuzaalukuka mu kika eky'oku nsi kuno ate n'owandiikibwa mu kika eky'eggulu. Kiriwo ekisinga abaagalwa. Bwe tukkiriza Yesu Kristo tuba tugattibwa ku kika ekinene eky'eggulu, ate ekika ekigenda okubeerawo emirembe n'emirembe. Bayibuli kyeva egamba nti ffe tuli ggwanga ddonde, kika kitukuvu, bakabona ba kabaka, bantu banvuma. Oyo Katonda gwe nkukkiriza nti oyo yagenda okulangirira olutalo ku bantu abo ababadde bayiganya abantu ba Katonda. Tegedde mukwano, era kyava agamba nti kale makulu ki nti bamalayika 7 abalina amakondeere gano be bayimiridde mu maaso ga Katonda. Abo baweebwa obutume obw'enjawulo ennyo nga bali mu maaso ga Katonda, nga bwe tusoma mu Luka essula 1:19. Era agenda mu maaso n'atugamba nti eyatumibwa okunnyonnyola Danyeri obunnabbi bw'ekiseera eky'enkomerero n'okulangirira amazaalibwa ga Yokaana Omubatiza era asinga byonna ye Yesu Kristo, obanga bamalayika abakuuma abaana abato abo abatunuulira ennaku zonna amaaso ga Katonda ali mu ggulu baliyimirirawo nga balindiridde obukuumi bwa Katonda ng'amakondeere ago gavuga. Bw'osoma Matayo essula 18 olunyolo 10 ogenda kwetegereza ng'abantu ba Katonda balina mugaso ki ogutegeerwa gyali nti batunuulira lutalo olw'ekibuga Yeriko ng'amakondeere gavuga. Ekibuga Yeriko bagenda okukiwangula ng'abalabe bakisazeeko bafuuwa bufuuyi makondeere. Kitegeeza ne malayika ono ow'omusanvu agenda kufuuwa bufuuyi makondeere abanunule ba Mukama mwana tubawangule. Amiina. N'olw'ensonga eyo muganda ne mwannyinaze, n'olutalo tolutya. Katonda waffe yagenda okulutulwanirira, ate ajja kululinnya ku nfeete, era bw'ali lulinnya ku nfeete naffe tulibeera bawanguzi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era kyava atugamba nti okumala ennaku 7 ez'omudduliŋŋanwa bakabona 7 basitula eŋŋombe 7 ez'amayembe ag'endiga ey'endagaano ya Mukama nga bava ennyuma. Ebyo osobola okubisoma mu Yoswa essula 6 onyolo 8. Bwe weetegereza
munda w'essanduuke mwe mwali amateeka 10 nga gasituliddwa mu bendera yaagwo, era okufaanana n'eŋŋombe omusanvu mu kubikulira bwe zaalangirira Katonda akyaweereza obubaka obulabula ne leero. Okimanyi nti ne kaakati Mukama ali mu kulabula abantu be ng'ayita mu bantu be era abaamukkiriza edda. Ne kaakati ayogera naawe gwali eyampuliriza era ndaba ku nsulo eno ey'enkya nkuweera amagezi. Bw'oba tonnakkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wo, leero gwe mukisa gw'olina. Enkya bujja kuba buyise nnyo, kubanga Katonda waffe ayagala tumuwe obulamu bwaffe. Ayagala tubeere abasajja n'abakazi abeeganyisizza obugombe nga buvuga okulwanira abatukuvu ba Mukama. Naawe onoobeera mutukuvu wa Mukama oba ogenda kubeera omu ku balabe? Oyinza okugamba nti nno tojja kubeera omu ku balabe, naye bw'ogaana okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, indirectly oba ogambye naawe tiweetadde ku balabe obugombe bwe bugenda okulangirira okuvuga okwo. Era bwe weetegereza ebigambo bino ti amakondeere bwe gaafuuyibwa, bbugwe w'ekibuga ky'abalabe baabwe okuzikirizibwa kwa Babuloni ow'ekiseera eky'enkomerero, nti Yeriko bbugwe amakondeere bwe gaafuuyibwa, bbugwe yenna abalabe ne bakubibwa, era bbugwe yenna n'ayiika ku ttaka. Ti ne mu kiseera kyaffe kino abatuukiddwako emirembe gy'enkomerero, njagala okutegeeza bbugwe agenda kugwa atya. Mukama waffe Yesu Kristo bw'anaatuuka ku nsi kuno agenda kutwala abatukuvu be abalala bonna banaabaganye okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe, bagenda kuzikirizibwa nga bbugwe bwe yasobola okusaanawo. N'olw'ensonga eyo Katonda waffe leero, Katonda akyaweereza obubaka obulabula ne leero akulabula. Katuyigire ku byaliwo tusobole okweteekerateekera ebiseera eby'omu maaso. Njagala okubategeeza abaagalwa, bw'oba totegedde gy'ova tosobola kumanya gy'ogenda. Njagala okukuweera amagezi ti Mukama waffe Yesu Kristo ng'anaatera okudda atutwale, ayagala ffe kennyini abamulindirira tubeere nga tweteeseteese. Eno nsaba ebeere essaala yo, kubanga nange ye yange. Eyogera ebigambo bino nti amaanyi gange era engabo yange. Bassebo ne bannyabo, nsaba Katonda waffe leero Mukama waffe Yesu Kristo abeere maanyigo era ebeere engabo yo. Era tugambe nti weebale olw'obukakafu nti obeera mwetegefu ebbanga lyonna okulwanirira obulokozi bwange. Bassebo ne bannyabo, obugombe buno omusanvu bwakulwanirira abasajja n'abakazi abamaliridde okweganyisa byonna batambule nga Katonda bw'ayagala. Ng'abaana ba Isirayiri batambulanga nga amateeka ga Katonda gali mu ssanduuke nga bagikuuma butiribiri, naffe abatuukiddwako emirembe egy'enkomero tuteekwa okubeera abasajja n'abakazi abatambulira mu mateeka ga Katonda. Ensinga erinnyiridde amateeka ga Katonda twetaaga okweteeka mu position ekakasa nti ffe tetugavaako, nga nekisinga obukulu tutambulidde mu kukuuma olunaku lwa Ssabbiiti olulinnyiriddwa ennyo. Bassebo ne bannyabo, amateeka 10 abantu bonna basinga bagakuuma, naye etteeka eryokuna ery'omusanvu ensi eririnnyiridde ne yeewogoma ne mukati n'etuula. Naffe kennyini abakuuma olunaku olw'omusanvu twekanga bwekanzi nga tulyononeddemu, tuwummula ekiseera kitono, Ssabbiiti twanguya ogimalako ate tulwawo gitandika. Ne tubeera nga ebigambo ebimu tubyogera bwogezi naye nga ate tukola birala. Saa Mukama Katonda abampeera omukisa abaagalwa nga tweteekateeka, kubanga ekiriwo kiraga nti obugombe omusanvu bugenda kugeera nga bufuuyibwa mu kiseera nga tugenda kutuuka mu Yerusaalemi eky'omu ggulu, naye bugenda kuba bukuuma abo abalonde ba Mukama. Naye oli omu ku abo, ndi omu ku abo.
Saa Mukama Katonda akuwe omukisa nga weefumiitirizaako. Ebyokugenda mu ggulu bya ssekinnoomu. Saagala olowooze nti ndaba maama nze nakula ndi bwe nti nakula mmanyi tusinza ku Sande. Okukula ng'omanyi nti otusinza ku Sande tekirufuula lunaku lwa kusinza Katonda. Saa Mukama Katonda abampeera omukisa n'ebigambo ebyo ng'okola okusalawo kutuufu nga weegatta kkanisa ya Katonda eyasigalawo nga tumulindirira obukuumi obwogeddwako. Excuse me, obw'obugombo 7 obwo bulyoke bukola amakulu mu bulamu bwaffe nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katwebaze. Katonda waffe omwagalwa, weebazibwe nnyo Mukama. Kubanga wooli waliwo ate ogenda kubeerawo. Kituufu tolina ky'olikola wabula ng'olabudde abaddu bo n'abazaanabo. Wayinza okubeera babadde batidde ebiseera eby'enkomerero ng'olutalo lunyinyitidde. Abalonde bo baliyimirirawo batya. Nye tulabe Mukama ogenda kusindika obukuumi bwo. Era obukuumi bwobwo ne kakati weebuli. Tukwegayirira tubeere mu mbeera esaanira okukuumibwa n'obugombe nga bulangirirwa kw'abo abalabe ba Katonda. Mukama tusobole okubeera ku safe side. Tuleeta abalwadde bonna gye bali, Mukama bajjanjabe. Abasobeddwa yimirira wamu nabo. Abalumbibwa amaanyi ag'omubi Mukama tubasabira obasumulule maanyi ag'omubi ago. Abalina amabanja Mukama abantu babanjibwa. Omala babanjibwa ku masimu, ne babanjibwa gye bakolera, ne babanjibwa gye basula, ne babanjibwa mu mabanka, ne babanjibwa mu sako. Mukama ne babeera nga batubidde mu mabanja. Kyenva nkwegayira Mukama buli muweerere mudduwo n'omuzaana we nawaali ng'atubidde mu mabanja. Mukama teme ekkubo eritali asobole okusasula. Kitaffe omwagalwa abagenda okukola tambula nabo obawo omukisa. Era ekisa kyo n'okwagala ko beyonge gye tuli mu byonna ogulumizibwa nnyo Mukama naffe tuwe omukisa ng'abaana nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.